Amanya nze Katerega Uthman mwanadamu nga nfubutuka maogole eyo eje tuva musazala Ssaabasajja Kabaka eri kulibwa omukulu Muteesa. Mbalamusiza mwenna abantu ba Kabaka abawuliriza abalaba n'okuwuliriza telefayina eyaffe ya Buganda BBS. Era mbabuuzaako nembebaza emirimu gyonna gye mukola ate nembagaliza omwaka omulungi guno gwe tukoze eki gututandise. Kyemmanyi buli atulaba yategese dda resolution ye y'omwaka kikyogenda okukola abaana badda ku ssomero, programu zaffe ez'enjawulo kiki kyotegese mu ddayala eyo kyogenda okutambulizaako nannyo abavubuka olwokubanga guno omulembe mutebi era yeffe abalina okuggumiza ekibira naye gwe omuvubuka kiki ddala kyotunuulidde bwe buvunaanyizibwa bwaffe era kyekindeese ku telefayina eno. Weewaawo mukowe ebyabavubuka nga bubogeddeko wano Bwakabaka Katikkiro abadde atambula nnyo ng'ategeeza abavubuka okulima emmwanyi naye ng'ekisinga okwewuunyisa nti abavubuka abasinga obungi wadde abakubiriza okumira emmwanyi bangi bali Kampala olw'ensonga nti nno ettaka oluusi balitunda ne bajja ne bagula boodabooda ne bakola emirimu emirala okunoonya akasimbi. Naye bwe nakulaba gye buvuddeko manyi mbadde nkwetegereza okumala ebbanga naye ndaba nga olina ky'okola ku ttaka ly'olina mu bitundu eby'enjawulo. Ninjagala ojjoogabaneko n'abavubuka naddala ku kirime ky'olima ate n'engeri gye kiyinza okufuniramu omuvubuka oba oli awo yakyatidde okutandika oba ayagala okutunda ettaka lye agambe nedda kangende mu nteekateeka. Nja kusooka okwebaza Oweekitiibwa Katikkiro olw'okubanga ffenna bagiyita inspiration. Bw'olaba omusajja looya ng'akutte butusi ng'agenze mu nnimiro n'agaye emmwanyi terimba gwe omanyi bagamba babuulira owaboobe amatu okola ki? Kati nange bwe nakiraba ne ngamba tuli wano nze ni maketi ye yakolamu nyina masters degree ebitongole bye tukozeemu bingi naye bw'ogenda ne weetegereza Afrika yaffe eno naddala Buganda wano we tuli ne mu January kati enkuba etonnya. Advantage oba ekyenjawulo kye tulina wano mu Buganda tulina ettaka ate ettaka lyaffe ggimu ate Uganda eno gye mulaba kyekisero ky'emmere mu East Africa era kitegeezebwa nti Uganda bweba yeetereezezza esobola okuliisa ensi yonna ne East Africa ne Africa yonna naye tebabitugamba nnyo. Nakolako research nga bw'ogambye ezongoberera nno neneekenneenya bannakenya nagenda okwekanga nga Kenya yesinga okulima kedo mu Africa wano nga ya namba 6 mu nsi yonna naye bw'ogenda okwetegereza obulungi Kenya erina season emu mu mwaka naye Uganda twagala kuweza season 3 naye ebeera etya nga yesinga okulima kedo. Waliwo ekika kye bayita haas kyetujja okugenda nga tusomesa abantu mpolampola naye kati essaawa zino ne ku Lwokuna ngenda kyenjojo NADS yakiteekamu billions 8 era waliwo companies ezigenda okugaba ensigo abantu akuba tebannaba babuusa bulungi naye ng'amazima abavubuka twagala okubategeeza nti kati ate waliwo ekisobola ky'osobola olima buli muntu yenna mpuliriza n'okifunamu kye bayita ovacado. Ovacado oyo omuntu ayinza mulima atya, ayinza mulima wenkanawa, ayinza kufunamu atya? Kenya ku research waffe ow'enjawulo abantu sijja kugamba nti basigula n'emmwanyi naye bazisigula olw'ettunzi eriri ku ovacado ekifuula Kenya okuba nti namba emu mu Africa si kugamba nti weetaaga kuba nayiika 10 kulima kedo. Ekigifuula namba emu waliwo ekifo bakiyita Muranga nga buli maka galina emiti 10. Yeyina okuba style empya era noonya nnyo twasaganya ebya agriculture mu Buganda
badde nayogerako kono mukulu Dennis Bugaya Engeri gyali mu Buganda Land Board said that amataka agasinga obungi bagakolera research olwokubanga wano mu Uganda kyenjogerako nabeerako ko consultant mu 2019 ne company emba gita Musubi Farm ngirina eke 1225 ziri ko Ovacado muno mulimu abantu abalina eka 3 4 5 ziri ko Ovacado esawa zino ndi consultant company yange bagita Nile Cado obuvunanyizibwa bwaffe tu inspiring abantu okulima kedo ne tubasomesa ate ne tumugulako ne tumutunda tumutwala ebweru ate ne waliwo wano factory kati sawa zino ngenda kasesese bwemva wano program eriwo waliwo omuzungu yaleta ekyuma kiri kasese kya Ovacado oil. Ovacado oyo gomulaba akola butto akola ebizigo by'enviri z'abakyala alimu eddagala abazungu bamukozesa nnyo nayo tumulya ono si mulinga ate omuntu ajja kugamba akati abatusomesa mulinga vanira Ovacado kiriibwa kivaamu butto wa Ovacado asinga n'ava mu binazi lwakuba abantu tebakimanyi naye ate abazungu bagenda organic kati babadde tebanna bakiyigiriza abantu nti osobola okulima emiti 10 ako kakedo kabala kayinza ovaako kilo 10 kilo 2 kilo 3 ate buli kilo sawa zino eri ku 1225 ku 13 ennungi then ono gwe batwala mu factory kilo era eri ku 10 buba bukedo 3 ku 4 kati omuntu bwabanga alimye kedo wengo olina ebiti byo 10 nga bwolina bino ebyaffe ebya bulijjo naye ebiri tubikola for business ekiti kimu kibalirwa nti kitandika okubala ku myaka 2 kitundu omulabiridde bulungi ikemu egendako ebikolo 16 ku spacing ya mita 5 ku 5 bibitinga 16 ku ekemu naye embala yaffe eyewansi ikemu mu myaka 3 ng'ogirabiridde bulungi etandika okuwa ku sente ezitakawa miliyoni 8 ku 7 zenimye mwanyisewo nasooka kulima mwanyi mzee wange maogole yampa ika 6 2012 nentandikirawo mwanyi twali mu covid nenfuna nga tuli mu nyumba twebase nenfuna miliyoni 8 mwanyi era nze gye basabiranga nabbanja nga nze nkolako wali nga mukyala gula ekyokulya that's a reality naye ate no Ovacado ndi experienced mu kyo kye njagala okulaga bwe netegereza research gye nkoze mu Ovacado kede esobola okuwa omutwalo gwa $1 mu eka nga ni myaka temweza ziri emyaka 8 naye eka ezo 6 era bwe mbanto byennyo system ya zero ogenda okwekanga nga era ofuna miliyoni 15 abiri naye eka emu Ovacado esobola okumpa omutwalo gwa $1 myaka egyo 8 nobera ngo miliyoni nga 3 eka emu bweti kubanga omulabidde is a business abatuuliriza kola ku research mwina amasimu gammwe aga WhatsApp naddala abavubuka so ekemu omuntu singa aba agumye n'alabirira bulungi mu myaka 2 kitundu 3 atandika okufuna ku miliyoni 6 ku 8 season naye ali mu nga bolabe mwanyi ene waffe enkuba etonya bulungi oba oli okifudde business nze ku nnimiro yange gye nyina Ovacado kati essaawa zino nagitandika 2019 kati essaawa zino ennimiro yange terina season buli ssaawa nnondamu naye nga ekituufu kiri nti ya season 2 akatale kano kali kati abantu batya toba oli awo omuntu ayinza obbazigirira ekirime nga kyoyogeddeko abavubuka tubagambye olina ettaka totunda ttaka kgenda kugula bodaboda tandika kati okulima nti kateka Ovacado naye abantu batya nti bayinza okumulima akatale ne kabula kitwasooka okukola nga Nile Cado kumanya akatale gye kali wano mu Uganda essaawa zino waliwo factory ezikola Ovacado oil ziringa 4 zemmanyi ennamanva waliwo bagita Avolio erina ekuba taani 10 buli ssaawa buli dakiika parawa buli ssaawa waliwo Omusubi Farm erina enamawojjolo naye erinayo Ovacado factory naye ekuba oil waliwo kamwe bagita Moringa Frontier eri Luweero naye ekuba oil naye biosentech kati gye managinga nga consultant naye ekuba oil kasese kati waliwo abalala bana abajja abo bakuba
processing kati tulina export companies zonna zenjogeddeko company nazo zitwala ebweru gwoba olina ovacado tujja kuwa oyo gwe tukugamba akatale weekali nnyo atulaba ne local ovacados essaawa zino tumunoonya ezaffe eza bulijjo kuba ono haasi bamuyunga buyunzi programu zaffe ezinaddako tujja kutwalako mu nasale zaffe tukulage process naye tumujja ku local ovacado ono wa bulijjo ezo ensigo ze tusimba ne tuzimeza ne tufuna ensigo okuva e Kenya kuba yesinga omulima ne tuzimeza nalyoka afuuka ovacado gwe bayita haasi ye ensigo tosobola kusimba nsigo ya haasi n'emera olina kukola nteekateeka eyo naye aliko akatale kanene ku kya market yeffe katale nga Nile era tusobola okuconnectinga mpaka UK, US. China yaggulawo wano Uganda twakola endagaano waliwo Sam Kutese Sembabule alina project bagiyita Kanyisa eri funded yabeerako funded ko yafunako funding okuva ku Chinese government ku Chinese embassy era Kanyisa eteekateeka okukola ekyuma ky'ovacado ekyamaanyi nzi nali consultant waayo era nabayamba nnyo okuestablishinga factory nasale yaabwe ne farm yaabwe Sembabule era abantu kati babawo ensigo era bebamu ku gavumenti beyawadde ssente okugabira abantu ensigo kati ogenda waliwo enteekateeka ya gavumenti ebitongole byeyawadde okusobola okukola ensigo abantu bataleko ku ssente eyawansi kuba ensigo esaazo yanusu 8 okufuna omuti gumu gwa 8 naye gavumenti twagiraajanira tugamba oba oyagala abantu tubajje mu bwavu teekamu ssente mu kampani zaffe ezikola ensigo eziri standard then kakati ffe tugabire abantu basasulako ku bbeeyi wansi omuntu asasulako 3,000 mu kifo kya 8 gavumenti emuteekako 15,000 wagwe bayakuwadde ssente ezikola era ku lwokuna bagenda kiro nkinga ekyenjojo mu nteekateeka y'ettaka lino kedo onaamira buli wamu mu lutobazi mu wakalu ku lusozi waliwo ettaka ery'enjawulo wayinza okubanga amera ku African setup wano waffe mu Buganda buli ttaka lyonna okuggyako nga si kisenyi kubanga kedo tayagala mazzi lutobazi tayagala wonna wabeera nga wagendako amazzi ne gabeerawo then ne omusenyu so tayagala bbumba tayagala musenyu n'ettaka erisigadde eryaffe erya bulijjo ligendako liri tested okulimako obulungi gwe otunuulira kadde waffe owa bulijjo gwe mmanya nti naye tumugjamu oyo haasi waliwo bino ebintu ebitera okubeerawo nti ekirime ne kijja naye nga kiriko emirimu mingi nti omuntu oba oli awo yateeka kuba mu nnimiro buli lunaku ovacado nedda kati ffe twasimba ddala tugendayo kasito omuwa obusa n'omulabirira bulungi ebisigadde ne lwakuba nti kakati bannayuganda balina okumanya ekizibu kye tulina wano ewaffe tumanyi nti okulima kw'abanaku kati agriculture tetumututte nga business eri fancy ate business erita kati kyenjagala omanye buli yenna ayagala okuyingira mu haasi jangu nga business nti ntaddeyo omuti gwange ogwo gumu ngwagalako kilo 2 guliise gunywese oba togenda kukola ekyo tojja mu haasi eno gwo guno omuti gwa business people kyobozze kukola business nga bw'olabira business y'endala yonna naguno omuti abakozi bakoze neeno bw'ojjamu era kati ffe mu Nile tulina eŋŋombo nti buuza ku muti gwo buli lunaku bw'ofuna akadde n'oyitayo oba wabeereyo alina guli gutya abanga mwana tulina okukyusa okulima ku nnime eri standard kati nze nkugambye mwanyi naye saazifaako kati ntandise ozimanya nti guno omuti gulina okumpa bwe mba nyina emiti 10 kilo bwe ziti luli twakolanga bukozi obeere ne Kampala tusindikira ku masimu tulimira ku mobile money ebyo tebikola obanga oyagala kuyingira mu omuvubuka yenna mpuliriza kisoboka osobola okulima n'ogaggawala omanyi kyenzudde nti tujja kufuna akadde twongere okutunuulira enteekateeka eno tuyize nti okulima ovacado kyatunzi ekyokubiri nti ku ttaka erisinga obungi wano mu Uganda ovacado asobola butereevu okumerako ne tuyiga nti ensigo kati gyeziri bazitunda ayinza okwebuuza nti Uthman azze naye tugenda kumusinkana tutya kampani ya Nayokado gyayogeddeko tugisanga ludda wali offices ennamba ye gye tuyinza okuba nga tukubako okumanya ebisingawo eriwa musomesa
tukolera ddala omulimu ogusomesa sawa zino tulina project ne World Food Program eri Kikuube era omulimu gwaffe nga Nile Card okubasomesa tulina project n'Abajamani eri Kasese omulimu gwaffe kusomesa project gye ngambye yakanyisa ffe Nile Card ffe twagikwata tusangibwa tulina demonstration farm yaffe eri Gomba enkulu eri Bulwadda Gomba wali ne nasale zaffe tulina ne demonstration farm yaffe eri Zirowe eriye kweda akuze era tujja abantu abana batutukiridde tujja batwala balabe ku White House offices zaffe enkulu ziri ku Nasarot waliwo ekizimbe kiwanvu bakita Zion Tower ku mwaliro ogwokuna kwe tusinziira okugenda mu World Food Program n'ebitongole ebirala ebyenjawulo nga tuwumbawumba abantu abasinga obungi abagala okutandika era bawulira ekintu nga kino ayagala nnyo okumanya neetaga ssente nga mmeka kale singamba nnyina eka zange 2 oba eka yange emu neetaga ssente nga mmeka okumaliriza nti nimirungi maliriza maze n'okusimba ensigo yange esigadde okulabira bulabizi otandika fama ogisetinga twabala eka nga tugibaze miliyoni nga 3 kubanga bakulimiddewo basima ekinnya bulungi ensigo za kanaana nobeera ng'osimba ekisigo 16 kuba ensigo twazibalira kamu 2 nomakinga sure nti osobola okufuna obusa kuzira ezibasiga twabalira in between miliyoni 3 n'ennya omuntu okubanga ali standard okulima byonna abakugu si babbeeyi Nile Card si ya bbeeyi ate batunaba babbeeyi abantu banaalima okubira omukugu n'akusindikira agronomy kasita omuteekamu transport najja n'akunyonyola gyemutekamu obusa kiki kyolina okukolesa ofukirira kyenkana ki si tekirina kufuula tewetaaga ola okuba bukubisima bala tubateeka mu zigurupu ne babuuza ebibuuzo wayogedde ku kigambo ekiyitibwa organic ensangi zino ebimera ebisinga mbadde ntunulira watermeloni tunulira ennyaanya zikulira ku ddagala buli kaseera kati ne kasooli kiri kitya ku ovacado ovacado engeri yetumuguza abazungu tebaagala ddagala era tukubiriza nnyo abantu okubeera nti ayiwako obusa ng'ebigimusa ebyaffe bya bulijjo era tetwagalira ddala muntu okuteekako ddagala okuggyako waliwo pesi nga ekiwuka kizze era waliwo eddagala eri organic letugamba abantu nti genda wano liri specific abazungu tebakyakkiriza bintu bifuuyire oba ogitta era abantu tebabamanyawo n'ovacado wa bulijjo nga bw'osima naye olina omulabirira amanya kalwadde keetaagako amazzi okusobola okutambula obulungi nga otumaliriza mpozi abantu bawadde ku namba Nile Card enamba yaffe eri 0703 52 76 17 0703 52 76 17 otukubira ne tukwongera okukwongerako nesebe waffe mawogola kidu tumulimidde ddala era abavubuka baffe bemawogola nkulayirira mu myaka 5 tugenda kutambula omu ku omu ne bamuzeeyi baffe abawerera abaana school fees omuti gumu gusobola okusasulira omwana wayogeddeko ku nsonga y'abantu nga bakola Kenya era nga tusiibula naye mbadde nkajjukidde njala okakubuuza Kenya wagambye nti oba oli awo tebalina ssamba oba masamba gali awo gajjudde naye balina enteekateeka y'abantu ku kyalo era kati gwe Morisi n'emiti 10 kati gwe kyenjagala okuwa bulamu mumbeera eyo ne mufuna ssente olina kugenda waffe mawogola nawe oli muwe mawogola n'ofuna ewaffe wali ewaka ewammwe n'ogabira abantu emiti aba ne balema kedo n'obajja mu bwavu Nile Card kyekola ne program gye tukola ne World Food Program ne Kasese tugaba emiti 10 omujamani agaba emiti 10 mu World Food Program ekikuube tugaba emiti 10 kwatano era ne semba bulesebo Nile Card kyegenda okukola emawogola ng'abantu okungula ovacado n'omuleeta ku store wali gwe n'otwala netugaba akatale kugamba ffe katale ate nga ffe tubawadde n'ensigomubayigiriza n'okulima sibula ansibula nga ntumirako ku muzeeyi wange nzaala Haja Bakari mwana Adamu emawogola eyo oli mutabani wa mwami Adamu sebo n'owekitiibwa Muteesa
Muhammad Serwadda mukulu wange sebo. Okay.